po kigudde wani. Mbusa Sande omwaka gumu gwokka yakubya abatuuze b'ekikonjo Railway Ward mu disitulikiti y'e Kasese Nchukwe bw'asangiddwa nga yagudde mu kinnya kya Kazambi n'afiiramu. Kwiyeri afiire mwana togwa mu miizi omuteeka eruguru hati polisi kuyezira yakora omulimu gwayo kumutwara ngahe ha postmortem ije saha je turya omwana ahari postmortem. Geoffrey Rubangura omu ku batuuze atutegeezezza nti ekinnya kino kibadde kyafuuka kyakuyiwa mu kasasiro wamu n'obubizi okunaabirangamu. Powering the sewage from the top and leave the septic tank when it's not covered, it becomes dangerous like what it has caused. Tembololeni ng'onono ye taata w'omwana ono afudde atutegeezezza nga bwe banoonyeza omwana ono era nga tebamulabako era kye bakubye enkiiko kumusanga nga yafiiridde mu kinnya. Amanye bulaku so nenama undi wondi mwana omuronda yamambula ati amabulu nenama ende waneiba namalebisa akasatirisaleho nama byongalwa okuronda omwana akasatira namangana bukwechuna namalangira kibere kilu kinebwembire kusikereko namalangira amaetse kasata. Hasani Kamuhanda kansala w'ekitundu kino alaze obwennyamivu olw'ebinnyanga bino obutabikibwako obugenda mu maaso n'okubiziba. And it does not cover them, so the pit was not dug in a proper way because always septic tanks are built and covered. Nti bagezeeko baba balina ebinnya bye bakola emirimu gye bakola bateekewo embeera oba measures ezitangira abantu okugwamu oba ebisolo okugwamu. Agure Kampeire atwala police post y'ekitundu kino alabudde abantu ku binnyanga bino okubyewala mu maka gaabwe okwewala okufiira obulamu bw'abantu. Ndi tubeere bakakkamu ebigambo bingi ebitandise okwogerwa n'ebigenda okujja okwogerwa bijja kuba bingi naye mbasaba nti mubeere bakakkamu ensonga poliisi egikutte mu ngalo. The law is going to take its course. Tukubiriza nti omuntu aba alina ekinnya kya openinga okukiteeka ku measures oba ebiti. Ono ategeeza ng'omulambo we gutwaliddwa mu ddwaliro okugwekebejja wabula nga yennyini kinnya kino yagumazizza mbiro nga kyanoonyezebwa. One of the pit is on run and we've not arrested anyone, but you have identified him by the name. Tetutwalira mateeka mu ngalo kubanga ekyamazima oli nannyini kinnya muliranwa waffe ono afiiriddwa omwana muliranwa waffe so mbagamba nti kino kiri mu famire yaffe ng'abantu ab'Oluganda. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mbasaba nti mubeere bakakkamu tukole kye tuteekwa okukola amateeka gajja kulamula.